Haleluya nnyo abaana ba Mukama mwenna. Mujjukire ebigambo biri nti haleluya azuukidde nga bwe yagamba. Ebigambo ebyo twabikozesanga era n'olwaleero tuyinza okuba nga tukyabikozesa. Ngenda kwogera ku kigambo ekikwatagana n'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyafaayo kye tutasobola kugaana nti tekyaliwo. Tosobola kugaana nti Mukama waffe Yesu Kristo teyazuukira. Naye amakulu ag'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kukola makulu kijendi nga omulokole. Kukola makulu kijendi nga nze amukkiririzaamu. Ku lunaku luno olw'amazuukira oba lwe tujjukirako amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo lwe tugajagulizaako kandibadde kaseera kalungi nnyo okubeera nga abaweereza ba Mukama nga twongera okunnyikiza amakulu g'amazuukira eri abo abakkiriza. Mu bubaka bwaffe bwe tuwa ku lunaku olwo olw'okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo bwandibadde bwongera okunnyikiza essuubi eddamu lye tulina olw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwaleeta essuubi eddamu nti yadde ffenna abali ku nsi kuno tugenda kufa, naye ate abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo tugenda kuzuukira nga tuzuukirira mu buwanguzi, nga tuzuukirira mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. Wagenda kubeerawo okuzuukira. Kaakati ekyo essuubi lino ery'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo olw'okuba yazuukira n'aleeta essuubi eddamu, essuubi eryoga nti ne bwe tuba tuvudde mu bulamu buno tugenda kuddamu okubeera abalamu nate ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo bwe yali nga ayigiriza mu bbaluwa ye eri Abakolinso, ebbaluwa esooka, Bakolinso ebbaluwa esooka essula y'e15 yayogera nnyo ku bikwatagana n'okuzuukira kwa Mukama waffe. Olwaleero ngenda kuggyayooko ennyiriri ezimu naye nga kye njagala ennyo okukisooka eri abaweereza nti kandibadde kaseera twandikeyambisizza nga akaseera ak'okwongera okunnyikiza ebigambo ebikwatagana n'essuubi lye tulina mu Mukama waffe nga liva mu kubeera nti yazuukira. Twandibadde essira tulisimba ku ssuubi eryo eri ebyo bibiina ebigenda okuwuliriza obubaka bwaffe. Bakolinso ekisooka 15 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokuna, nja kubuuka ngende ku lw'e14, nsome olw'e17, nsome olw'21 n'olw'22. Kati kansooke nsome okuva ku lusooka okutuuka ku lwokuna. Pawulo ng'aga nti kale mbategeeza abooluganda enjiri gye nababuulira era gye naweebwa era gye munywereramu. Yali ayogera ku njiri ng'agamba nti njagala mbategeeza enjiri eyo, ekikula kyayo, engeri gyefaananamu, enjiri gye nababuulira era gye mwaweebwa era gye munywereramu. Mwabuulirwa enjiri ne muweebwa enjiri era ne munywerera mu njiri eyo. Olwokubiri n'agamba era gye mulokokeramu. Gye mulokokeramu, twandige nti gye mwalokokeramu naye gye mulokokeramu kubanga okulokoka kwa bulijjo buli lunaku gye mulokokeramu. Naga nti mbategeeza ebigambo bye nagibuuliramu. Ayagala okututegeeza nti enjiri gye mulokokeramu engeri gye nagibuuliramu yeeno. Mbategeeza ebigambo bye nagibuuliramu obanga mwaginyweza wabula nga mwakkiririza bwereere. Bwe mubeera nga mwanyweza enjiri eyo ebigambo bye nagibabuuliramu byali bifaanana bwe biti. N'abitandika ku lwokusatu nti kubanga nasooka okuba wammwe era kye naweebwa naye yakiweebwa nga Kristo yafa olw'ebibi byaffe era ng'ebyawandiikibwa bwe byogera. Kristo yafa olw'ebibi byaffe. Olwokuna ne lugamba era yaziikibwa era yazuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera. Yafa lwa bibi byaffe ate n'azuukizibwa ku lwaffe, n'azuukizibwa
ekyandiko kyakiga nti olw'obutuukirivu bwaffe yazuukizibwa tuweebwe obutuukirivu tubeere nga tutuukiridde eri Katonda. Kuba Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamala okubeera nga attibwa n'afa nga ssaddaaka ku lw'ebibi byaffe n'aziikibwa ate n'avaayo nga mulamu n'agenda n'omubiri ogwo oguliko enkovu ze n'agenda eri Kitaffe nga omubiri gwe gulaga nti ye ssaddaaka eyattibwa olwa ffenna naye nga kati mulamu n'atuula mu maaso ga Kitaffe emirembe n'emirembe okutuwolereza abo bonna be yayiira omusaayi gwe. Senga teyazuukira yandibadde tali mu kifo ekyo kyalimu ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe okubeera ng'atuwolereza. Senga teyazuukira nga yasigala mu ntaana, naye ekyokubeera nga yazuukira kyakola amakulu mangi nnyo. Kyamusobozesa okuddayo eri Kitaffe, kyamusobozesa okubeera ng'atuula ku mukono ogwa Kitaffe okola omulimu ogwa kabona okutuwolereza mu maaso ga Kitaffe. Lwaki? Kubanga mulamu, kubanga yazuukira. Pawulo yeeyongera naga nti era obanga kati nsoma lwa 14 nkyali mu Bakolinso ekisooka essula 15 olunyiri lwe 14 lugamba nti era obanga Kristo teyazuukizibwa kale okubuulira kwaffe tekuliimu so n'okukkiriza kwammwe tekuliimu, tekukola makulu. Nti bwe abanga Kristo teyazuukira nga tumwogerako bwogezi nti yazuukira naye nga teyazuukira, ekisooka enjiri gye tubuulira tekola makulu, ya bulimba. Bwe kibeera nga Kristo teyazuukira enjiri gye tubuulira eba ya bulimba, naye enjiri gye tubuulira si ya bulimba. Lwaki? Kubanga Kristo yazuukira. Ekyokubiri n'agamba so n'okukkiriza kwammwe tekuliimu, tekulina makulu, naye okukkiriza kwaffe kulina amakulu. Lwaki? Kubanga Kristo yazuukira, mulamu, ali mu maaso ga Katonda ku lulwo ne ku lwange okutuwolereza mu maaso ga Katonda. Pawulo yeeyongerayo era mu ssuula eno n'agamba bw'ati, olunyiri olw'17 Bakolinso ekisooka 15:17 ti era obanga Kristo teyazuukizibwa okukkiriza kwammwe tekuliiko kye kugasa, mukyali mu bibi byammwe. Bw'abeera nga bwe yafa ku lw'ebibi byaffe nga teyazuukizibwa oba nga teyazuukira nga yasigalayo mu ntaana, nga yasigalayo nga mufu, Pawulo atugamba nti okukkiriza kwaffe tekuliiko kye kugasa, tukyali mu bibi byaffe. Naye tetukyali mu bibi byaffe. Lwaki? Kubanga Kristo yazuukira. Amakulu ag'okujaguza okuzuukira kwa Mukama waffe awo we galabikira nti tujaganya kubanga Kristo yazuukira, tujaganya kubanga takyali mu ntaana, tujaganya kubanga kati mulamu ali mu maaso ga Kitaffe ng'akola omulimu ogw'okutuwolereza. Ennyiriri endala ebbiri ze ngenda okusoma mu ssuula eyo eya Bakolinso ekisooka 15 olunyiri olwa 21 n'olwa 22 lugamba kubanga okufa bwe kwabaawo ku bw'omuntu omu era n'okuzuukira kw'abafu kwabaawo ku bwa muntu. Okufa kwabaawo ku lwa Adamu eyayonoona, ffenna ne tufiira mu Adamu. Ate n'okuzuukira okw'abafu ne kubaawo ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo, nti ye bwe yazuukira okuva mu bafu ffenna tugenda kuzuukira kubanga ye mubereberye mu kuzuukira. Era naye ng'atulaga kabonero akatulaga nti ffenna tugenda kubeera nga tuzuukira, tugenda kuddamu okubeera abalamu nate. Eryo ssuubi ddamu. Olwa 22 ne luga nti kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu era bwe batyo mu Kristo bonna mwe balifuukira abalamu. Okuzuukira kwa Yesu Kristo kulaga nti ffenna abakkiriza Yesu Kristo tugenda kufuulibwa abalamu okuyita mu ye. Tufuulibwa abalamu nga tukyali mu bulamu buno, ne tuva mu kufa okwa Adamu ne tufuulibwa abalamu bwe tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, ne tufuna okuzaalibwa obujja. Naye ate ne bwe tubeera nga tufudde, Bayibuli ega nti tusigala tuli balamu. Lwaki? Kubanga ffe tuli bakuzuukira nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yazuukira. Naye okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'oggyeko ekyo ekyokubeera nti kabonero akatulaga
nti tugenda kubeera nga tuzuukira nga ye bwe yazuukira. Naye ate waliwo akabonero akalala mu kuzuukira kwa Mukama waffe. Waliwo ekyama ekiri awo ekikwatagana n'okuzuukira kwa Mukama waffe. Mu bikolwa by'abatume essuula ya 17 n'olunyiriri olwa 31 Bayibuli etulaga nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kaali kabonero akateegaanika, kaali kabonero ak'enkukunala akalaga omuntu kitaffe gwe yalonda okubeera kabona ku lw'abalala. Omuntu kitaffe gwe yalonda okubeera nga awaayo ssaddaaka nga kabona ku lw'abalala bonna. Bikolwa by'abatume essuula 17 olunyiriri olwa 31 wagamba nti kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusalirako omusango ogw'ensonga eri ensi zonna mu muntu gwe yayawulamu, bwe yamala okuwa kabonero, bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa, bwe yamuzuukiza mu bafu. Ngenda kuluddamu, kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango ogw'ensonga eri ensi zonna. Katonda yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango ogw'ensonga eri ensi zonna. Mu muntu gwe yayawulamu, waliwo omuntu gwe yayawulamu, era omuntu oyo gwagenda okukozesa okusala omusango ogw'ensonga eri ensi zonna yamwawulamu. Ng'amwawula atya? Akatundu akasembe kaga nti bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa, bwe yamuzuukiza mu bafu. Nti Katonda akabonero ke yalaga akalaga nti Mukama waffe Yesu Kristo ye yayawulibwa okubeera nga yagenda okusala omusango ogw'ensonga eri ensi zonna nga kabona ate nga omulamuzi asala omusango ogw'ensonga, kye yakola okumulaga nti y'ono akabonero ke yakola kaali kakumuzuukiza mu bafu. Bayibuli ekiyise nti okuwa bonna ekikkirizisa, nti buli omu yenna ekyo kye yandibadde asinziirako okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nga eyalondebwa, nga eyayawulibwamu, kubanga Katonda yamuzuukiza mu bafu. Yafa ku lwaffe, naye Katonda n'alaga nti asiimye ssaddaaka ye gy'awaddeyo, era olw'okuba agisiimye n'amuzuukiza Mukama waffe, n'adda mu bulamu, n'addayo eri kitaawe nga mulamu, n'abeerayo nga mulamu, n'omubiri gwe oguliko enkovu ogulaga nti ssaddaaka eyaweebwayo ku lw'ebibi namu yaddamu obulamu. Mukama yagikkiriza, n'akkiriza okugiddamu giwa obulamu, n'abeera nga mulamu. Ssaddaaka endala ezaweebwangayo mu ndagaano enkadde ez'embuzi, ez'ente, ezaki zaafanga ne kakati zikyali nfu, naye eno ye ssaddaaka eyaweebwayo yo obulamu bwayo ne bugiddizibwamu ebeere ennamu emirembe n'emirembe ku lw'abo be yaweerwayo, ebeere ennamu. Tugenda kulaba lwaki Katonda yakola kino okubeera nga kiyitibwa mu byawandiikibwa nti kye kikkirizisa. Tugenda kulaba mu ndagaano enkadde nti bwe waaliwo okwebuuza oba obutakkaanya ng'ebika by'abaana ba Isirayiri buli kika kyagala okubeera nga kyekirondebwamu bakabona, nga buli kika kyagala okubeera nga kyekirondebwamu bakabona. Mukama waffe oba Katonda waffe n'ajjawo empaka ezo n'aziramula. Naye nga yaziramula atya? Yaziramula okuyita mu kuzuukiza omuggo gwa Alooni, emirala gyonna emiggo egyali girondeddwa okuva mu bika by'Abayisirayiri ebirala ne gibeera nga gyo tegyazuukira, naye omuggo ogwo Mukama waffe gwe yazuukiza ne gubeera nga gulaga kabona alondeddwa okubeera nga yakiikirira Katonda eri abantu be n'abantu be eri Katonda. Tugenda kubeera nga tukiraba mu byawandiikibwa mu kubala essuula ey'e17 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e10. Bw'otegeera ekyaliwo mu kubala n'okikwataganya na kino ekyogeddwako mu bikolwa 17:31 ekyoku Mukama waffe Yesu Kristo okuzuukira,
nga kikwatagana n'okuba nti ayawuliddwamu nti alondeddwa n'okikwataganya na kiri omuggo gwa Alooni bwe gwalaga kabona alondeddwa, awo olaba nti okuzuukira kukola amakulu nti era kintu kye tusaanye okujaguliza. Okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo tusaanye tujaguze olwa kuzuukira kwe. Kubala 17 okuva ku lusooka waga nti Mukama n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri obaggyeko emiggo buli nnyumba y'abakitaabwe gumu ku bakulu baabwe bonna ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, emiggo 12. Wandiika erinnya lya buli muntu ku muggo gwe. Mbagambye nti ebika bya Isirayiri byali bitandise okwemuumuunya nga buli kika kyagala okubeera nga kye kivaamu kabona. Naye Katonda n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri buli kika kiveemu omukulu omu na buli mukulu aleeta omuggo, n'emiggo egyo giwandiikibweko amannya g'ebika. Olwokusatu luga nti era onoowandiika erinnya lya Alooni ku muggo gwa Leevi, kubanga buli mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe omuggo gunaaba gumu. Mu kika ekya Leevi omuggo ogwa Alooni eyali akulira ekika ekyo ne gubeera nga guwandiikiddwako erinnya lye. Era onoogiteeka mu weema ey'okusisinkanirangamo mu maaso g'obujulirwa wensisinkana naawe. Kale olunaatuuka omuntu gwe nnaalonda omuggo gwe gunaaloka, naye nange naamalawo gye ndi okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe beemulugunyizza. Katonda gw'anaalonda omuntu gw'anaaba alonze omuggo gw'omuntu oyo gunaaloka, gunaddamu ne gubeera omulamu, gunaazuukira. Omuggo guba gwasooka kuba muti, omuti ogwo ne gutemebwa, omuti ogwo ne gufa. Kati bwe guloka kitegeeza guba guzuukidde nga guzzeemu obulamu. Akabonero ak'okuzuukira kalaga oyo alondeddwa, kalagwa oyo ayawuliddwa mu balala. Kakati Katonda yakozesa akabonero ak'okuzuukira kwa Alooni. Omuggo gwa Alooni ne guloka ne guzuukizibwa ne guddamu obulamu ng'akabonero akalaga nti Alooni ye yali alondeddwa okubeera kabona. Mu kika ekya Leevi ebika ebirala byonna obwa kabona ne bibeera nga bibuvaamu nga bibwenenya, ne bimanya nti ekyo ekika ekya Leevi kye kirina okubeeramu bakabona. Katonda n'amalawo empaka ezo ng'ayita mu kabonero ak'okuzuukiza omuggo ogwa Alooni. Olw'omukaga luga nti Musa n'agamba abaana ba Isirayiri abakulu baabwe bonna ne bamuwa emiggo buli mukulu gumu ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, gy'emiggo 12, n'omuggo ogwa Alooni gwali mu miggo gyabwe. Awo n'aleeta emiggo mu maaso ga Mukama mu weema ey'obujulirwa. Awo olwatuuka enkya Musa n'ayingira mu weema ey'obujulirwa, era laba ng'omuggo gwa Alooni ogw'omu nnyumba ya Leevi nga gumeze ne guloka ne gusansula ne gubala amalozi amengevu. Omuggo gwa Alooni nga gulose guzuukidde nga gumeze, kye kisooka gwamera ne guloka ne gusansula ate ne gubala ebibala n'ebibala ne byengera. Olw'omwenda awo n'afulumya emiggo, Musa n'afulumya emiggo gyonna eri abaana ba Isirayiri bonna ng'agijja mu maaso ga Mukama, ne balaba ne baddira buli muntu omuggo gwe. Mukama n'agamba Musa nti zzaayo omuggo gwa Alooni mu maaso g'obujulirwa okukuumibwa okuba akabonero eri abaana abajeemu, omalewo okwemulugunya kwabwe ku nze baleme okufa. Omuggo abali bonna baali balaba nti egyabwe egy'ebika ebirala byonna tegyalose, tegyazuukidde, naye nga ogwo ogwa Alooni gwe gwazuukidde nga gwameze ne guloka ne gubala. Mukama n'amugamba guzzibweyo mu nnyumba ey'obujulirwa. Ekyo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamala okuzuukira n'addayo mu nnyumba ey'obujulirwa ey'omu ggulu nga mulamu, ng'akabonero akalaga kabona eyalondebwa, ng'akabonero akalaga oyo eyaweebwayo ku lwaffenna, nga takyali mufu newankubadde yafa ku lwaffe, naye nga kati mulamu, era okwongerayo omulimu ogw'obulokozi
ogw'okubeera ng'atwegayirira mu maaso ga kitaffe. N'olwekyo okujaguza olunaku olw'amazuukira ga Mukama waffe tuba tujaguza ki? Tuba tujaguza olunaku olwo olwalaga kabona eyalondebwa, olwalaga kabona Katonda gwe yalonda, omuntu gwe yayawulamu n'atuwa ekyo Bayibuli kyegambye nti ekikkirizisa buli omu yenna kyasobola okusinziirako nakkiriza ti ddala ono yalondeddwa, ne tumuwa obulamu bwaffe ne tubeera nga tumukkiririzaamu kubanga kitaffe gwe yatuwa. Tujaguze olw'okuzuukira kwa Mukama waffe. Mbaagaliza amazuukira, mbaagaliza okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Amiina era amiina.